Songa zabinde bana Precious Remy zo zeyongedde okulanda anti Remy avuddeyo ng'alumba omuwala Namukasa. Ate ye Catherine Kusasira yeyongedde okubanga yeewozaako munnange Joseph Chameleone aka Jose Chameleone. Byo biwanvu, yes, waliwo abatandise okumutiisatiisa mbu ssaawa yonna wakuttibwa. Ate munnange mulowooza amazina ge yazina ne maama we ku stage nabyo biranze. Bingi nnyo bye tulina okuba nga tukutuusaako eby'omuwala eyafiiriddwa omwana we TikToker. Ate ba TikToker banne bavuddeyo kubanga baleeta bwino omukambwe munnange. Kiki toyina okuba ng'osubwa? Brisha Cash ali mu matigga eyagamba nti Donasi yamuli bubi. Mawulire mangi nnyo nnyini ddala ebya Junior ne Muzeeyi Magala nabo byeyongedde byonna obisanga wano ku NCK TV. Kugamba kimu nti gwe subscribing. Ate munnange ye Zari the Boss Lady ne Shakibo beeyongedde okubanga balumya abantu. Wano wokka wofunira amawulire ag'enjawulo kugamba kimu nti gwe tulakkalira nywera mbenga ndokuwa. Katandike n'omukyala Precious Remy. Onna lutandikidde mu giya nnene. Alumbye omuwala gwe bayita Namukasa. Agamba nti oyo yayitiriza olugambo mbatuula mu kati olwo n'alyoka lusesetula. Naye agambye nti ye amujjidde mbu yalugulidde ku pata. Bibino Wala katunulanga embwe ensokolemu ebyenda. I said, you look so bad, girl. Kakana. Nze Raypigwa apa kukirako inga nvuma of all people about discussing ensonga zaabwe n'ebindeeba lwaki yakyuzinze nze Namukasa. Lwaki ampalampa namukola ki just because omwami we yankwana nazza musango nze yeekwana oba bindeeba ye yankwana. Obusungu obw'okugumba aleeta bwaki? Nze bye bintu nasalawo kusirika. Lwaki aleeta obusungu bw'okugumba olwabbaawo okunkwana? Oyo omusajja azze akwana abantu bangi gye bali era gwe ky'oba omanya abawala ne basalawo okujja abali mu mawulire abali mu limelight ne boogera ku bindeeba engeri gy'abatawaanyaamu bawera. Nze bindeeba yankwana naye nze like I respect people's marriage. Nali sisobola mwagala kubanga ayina omukyala we. Lwaki abamanyiira? Musimanyi ensi yanzira ntegeka bivvulu. Ntegeka bivvulu nti baagaana okujja nti anvuma ninga embwa. Between me and Hani alinga embwa. Nze kyansinga Raypiecha bunene. Nze ndi 55 kgs kyansinga kyokka. Naye face ayambala ebyo bi-makeup bye yeetekako ebya sadolingi n'abanga bano bambasada bachi basadolingi. Ayambala ebi-makeup byajje nze nzigire ku nakyo. Agira enyindo eringa entebe y'eggaadi. Nze saagala kummanyiira. Kuba bwe naasalawo okwogera screenshots za bindeeba zonna nenzita. Ne bino bye yali ategese ebya trip okuntwala. Ajja kuswalira bwereera andeke. Nza neesonyiwa ndabe bulabi Namukasa. Nze ndi nkonge ya ku kkubo. Tammanyiira. Eyo sanyuka waddaawo n'amanyirirako abantu. Takimanyi nti nze yali agenda mu replacinga. Neŋŋaana. Takimanyi. Wabula mukyala mu mugamba abamuli okumpi. Tatawanya Namukasa, tatawanya mbwa yeebase. Kuba nensalawo muswaza. Nja kuta screenshots za bindeeba. Ani no gwe bamanyiira. Atuuze bbaawe omwenzi. Amutuuze kubanga ajja kuswala nnyo. Akyabeera nnyo mu zino zisikando. Seba manyiira mbu ninga embwa. Nze ne Raypie ani asinga obulungi. Oyo omubi omuzibu bw'atabeera ku make-up tabaawo. Nze ndi ku nakyo nze I rarely lumu na lumu wenteekako bi make-up ebyo. Nze mbeera ku nakyo. Naye nze mugambi idea ayogera erinnya lyange nga mmanyiira. Ate ajje n'okujja tugende mu zi competition bafune abasala empaka. Nze nzije nga ndi ku nakyo Namukasa nga bwendi. Nze seetekako make-up. Yajje nga ataddeko bi make-up bye. Kyansinga bunene. Luno lunagwa. Simanyi nakumanya. Naye ffe wetulinnya okubanga tubatuusa. Kate ye omukyala Catherine Kusasira yeyongedde okubanga yenyumyako. Naye gyeyongera okubanga ate yeewozaako. Alinga yeyongera okubyonoona. Bindeeba mwannyinase mukwano gwange. Bagamba mukwano gwange kyenyinza okubagamba. Nti ate nga ndudde naye ebbanga ddene nga mukwano gwange ndowooza okuva 2012. That's 11 years ago. Thanks for clarifying. Nkozesa nnyo ekigambo kubanga nalaba mu video abantu kye basinga okwogerako ati lwaki wamwetisa baby means something like that.
nze ebiseera ebisinga nkozesa nnyo ekigambo baby, not only baby, nkozesa nnyo ekigambo sweetheart, love, dear, sitaagala nga okukubindeeba. Bano kirabika sitole zibalemye okugattagatta. Jjukira Precious Remy yagamba nti ye yayingira mu kintu nga Bindeeba yamugamba nti ayo twayagalana ne tukola ki ne tukita. Kati essaawa ya kakati eyo newe bye byabwe ffe we tuli nnyo kubanga tukola ki tubatuusaako ebitambula ebigenda mu maaso n'eno mu ggwanga Uganda. Munnange nga tuvuddeko eyo. Munnange nti Jose Chameleone bw'obulamu bwe buli mu matigga era mbu essaawa yonna ajja kubanga atugumbulwa. Munnange ebigambo si byange naye waliwo ayina agamba nti yalina bwino omutuufu gye biva. Jose Chameleone Frank Gashumba bagenda batta wuliriza information gye nakafuna sawa za kakati. Jose Chameleone doctor ne Frank Gashumba bwoba mulaba video eno sawa za kakati mu parking ensawo zamwe muve mu Uganda kubanga ba PRU abakamala okutta tamala emirundi bagenda batta. Omukumwe bagenda mutta through drugs, waliwo cocaine, omukumu akozesa nnyo cocaine, bagenda kutta through cocaine. Owokubiri bagenda kukuba amasasi. Dr. Jose Chameleone Frank Gashumba ebyange mubimanyi 99% byenjogedde bikaminze true. Muduke mu Uganda immediately, if not by next year most likely mugenda kubeera 6 feet under mulemera mu Uganda kubanga government yennyini yakamala okutatamala emirundi, government yennyini eyatta Kaweesa, government yennyini eyatta muwala wa General Katumba Kawamala. Jukira muwala wa General Katumba Wamala Muhoozi Kanyerugaba yamutta ne baguunizi be. Government eyatta Abiriga namwe mwennyini egenda banona Frank Gashumba ne Dr. Jose Chameleone. Omukumwe aliko heavy cocaine. Omukumwe bagenda mbukuba basasi. Mwesotinge ate ebyange mubimanyi. Ate nga tuvuddeko eyo munnange akavidiyo ka Jose Chameleone ng'ali ne mama we ku stage Mami Prosi Mayanja nga bazina akodako kwogezeza bannayuganda ebigambo. Bannange boogera ebikankana. Kambalege akavidiyo. Hembu mami byabadde akola ebyo mbu si bituufu era bagambye nti ekyo kive. Naye nga tuvuddeko ensonga z'omwana muwala TikToker ate nga dancer yafiiriddwa omwana we wene mother-in-law biwanvu waliwo ababimanyi era bagamba mutosala gwa kawala nga tonakulira gwa kalenzi bibino nno. Nazaala baneeno bati bannazaala batuufu. Gwe tomanyi we kirumanga mukazi kuteeka mu mutabani we ssente n'amwagaliza omuwala omulungi. Mutabani we ne yeesiba ku muswaswangule gw'omuwala n'amumuleetera. Nazaala agenda kwagala atya? Gwe omuwala mulekero jajinganga abantu you people. Omukazi yenna yamanya gye yajja omwana we, yamanya gy'ayisizza omwana we. Bano abakyala bajja buzzi mu bulamu bwaffe ne batukyusa. Okitegeera? Bano abakyala bajja buzzi ne batukyusa. Nazaala wootamunenyeza asobola okuba nga yaweerera omwana we n'amuteeka mu ddiini, n'amusomesa n'amuteeka mu buli kimu, omwana n'akula. N'agamba mwana wange tonswazanga okuleetanga omukyala atali musiraamu oba atali mulokole, kale akyuke bukyusi. Kati omukyala embeera gy'abadde mubadde mumulaba muzinyi w'amapiano dansa. Nazaala we yaaba akiraba atya? Golooza Nazaala we akiraba atya ku mwana owuwe gwe yazaala ng'amwagaliza kisinga? Ffe abasajja nga ffe munnange ffe tuli basiru tuwaba. Omukyala kyakugamba ky'oba olina okukola. Kati gwe tunuulira omukyala kategori gy'abaddemu mbw abadde dansa, gw'olaba Nazaala bw'aba abadde wa buvunaanyizibwa bakwatagana. Gw'olaba kijja mukyala dansa, mukubi w'amabaala, muzinyi w'amapiano, mukazi akuzizza omwana we in a right path. Omwana agenze n'oyo omwana ow'obuwala. Mu abaana ab'obuwala mulina kukyuka bukyuso. Osooka n'omanya nti Nazaala wange ki ky'atayagala.
byo biwanvu amma bagamba nti yakuba Nazaala we chupa ekyo nno nti kyekyamuviirako akabasa oba kyekyamufuukira akabasa. Macha yakola ki Nazaala we? Macha yakuba Nazaala we. Macha ne bagenda mu lutalo lw'okweruka ne Nazaala we. Macha n'alowooza n'amalako. Macha nga tawuliriza nga bamulabula nga tawuliriza okutrendinga kwamufuukira akabasa yalowooza omukufiirwa n'atrendinga n'akola oluyimba n'akuba show. Byebyo bw'atyo nno Nazaala yamusinga akagoba era Macha teyatya n'ayongera n'afumita Nazaala akagambo nti kankusabire ofuneyo omuka wa mwana akugyamu obulogo kubanga mukazi gwo nsinze eddogo. Mulowooza Nazaala ati mwe muli basiru temulowooza. Mulowooza Nazaala wa Macha mulala obutaloga mmwe abatalina makulu. Obutaloga baani n'abuka baneiba b'ejjinja yonna gye bali. Najja n'aloga omwana wa Macha. Eccupa gye baakuba Macha gye yakuba Nazaala we lwe baali ewa Macha. Jjukira Macha yali abeera ne baabwe. Ne bafuna obutakkaanya ye ng'omukyala tayagala Macha. Ng'amugamba akuna mannyo byeyezinya tabyagala bimuswaza ne family baganda be tebabyagala ne bagoba Macha. Macha n'alemera mu maka. Macha bw'atyo ne batandika olutalo lwaki lwa spiriti. Kati awo Macha mumusaasire naye nga mukimanyi yakuba Nazaala we eccupa. Nammwe muli bawala mulizaala abaana be bafumbiddwa ne babakuba amacupa simanyi bwe munaawulira. Omanyi baana mmwe mugenda nnyo neetokota naye nze nabigaana. Nabigaana mbeera ku sayidi y'amazima era singa Macha yabadde ow'amazima kubanga mukwano gwange talina kye yali ankoze. Nandibadde ku sayidi ye naye ndi ku sayidi ya Nazaala. Omanyi okuzaala omwana wo oli n'ava eri n'akutegeerera ku mwana wo n'akukuba n'okukuba. Banaye ba TikTok mumanyira seba ate ne batabaziikirako ne muvayo ne mukuba enduulu. Ate munnange nga tuvuddeko eyo nakugambye nti amawulire go gakyali mangi nnyo abantu bavuddeyo kubanga bawulako atamala emirundi Junior ku nsonga y'amagala naye Junior si byangu naye nno gwe baawula olowooza awulira yabagambye nti ye amulumba ajja mulumba mbu waba Muzeeyi Magala ayagala respect asooka agye walimu mwogerako naye mbu wanaamwogerako ajja kusigala ng'amuvuma. Munnange nga tuvuddeko eyo tulaba Mama Fina ne Abitex bw'oba mujjukira ebistorage zaaliwo nga Abitex ayagala Mama Fina n'atuuka n'omukolera surprise yali Spark oba nga Mama Fina oba yali ayinako show yali ayinako program n'amusurprise nga n'amulindira mu kolido kati Abitex mbw'ayagala essente ze yamuwa. Nemiro wuno twali ku Aruna Abitex oyo mwenyini bwe yandaba nga ndi ne Ketti n'afubuutuka adduka agenda mu toyi Ketti amusika yamugamba wangambedde okuma Abitex yakulaba n'afubuutuka paka mu toyi agenda mu toyi Ketti amugamba ojja kuvaayo olimba. Mama Fina nava ku live eno sigenda kusobola ngenda kukolako effujjo lye batakukolangako. Ezo minzaana zizimba ennyumba neepangisibwa emiliyoni Z5 omwezi. Oba olikola likole amulwedde nti wali ofunye omusajja mu nsi era azikuwadde. Ekyo nkikukakasa naye nkugamba bampadde cheque ya miliyoni 10. Ezo sizimanyi kalize njagala zange zenakuwa. Ata nkwanye mupya si mukadde. Taagala kumanya bakukwanye. Taagala kunonooza bakukwanye. Naye nze njagala akanga. Chikabuka nga tuvuddeko eyo munnange ate mulowooza Zari ne Shakibu. Bano nno afe abaasala omugambo tosembye nakyo bali kimu bwe kiti bali kitole. Hey guys, we're hanging out at Kingdom Collections. As you can see, we have another road. UK Mall, level 1, shop number 2. As you can see, we have a lot of new stuff for you guys to see about. Wabula
nga abantu abamu si basanyufu okubanga Shakibu badinganye bagamba nti omukyala amudisrespectinga nnyo natuuka n'omubuuza nti kikyateeka ku mmeeza mbu yandibadde akiviiramu ddala mbonga yali bw'abadde asazeewo okukivaamu mbu yandibadde akiviiramu ddala ne yeesonyiwa Zari munnange bwe bamanyi omukwano gwabwe nga bwe baagutandika era bwe bamanyi engeri gye balina okuba nga bagutambuzaamu. Maybe akasembayo tubadde twebuuza Chinatown ng'etufuukidde Chinatown munnange biibino babikuwe mu bujjuvu. Abannayuganda twakkiriza Chinatown nti kati manufacturer e China ebintu abituusiza ddala ate n'abibeera nga era ye supplier ate era nga ye seera akatale k'abannayuganda abadde basuubula e China kagudde ge mazima era abasinga kati temukyalinawo mirimu kubanga jjukira ekintu ky'obadde olyako ssente agenda omuchina ye ne bw'aba afunako nnusu 2 nnusu 3 ajja kitunda gwe ky'obadde otuguza ng'ofunako nnusu 1000 oba 2000 oba 3000 ye agenda makinga sure akunyigiriza ate era nga buli muntu kati ngeri nti buli omu kati yategedde nti Chinatown eri Uganda buli omu agenda okuba ayagala product agenda kuyingira Chinatown kubanga buli kyamaguzi kyonna buli kintu kye wali olabye kye wali oyagadde China kigenda kuba mu Chinatown mwekiri era ensi zonna zifuna Chinatown mu nsi zaabwe competition n'aba suppliers abalala ne ba sellers abalala eba egoze eki akatale baba bakasudde omuchina bwajja mu nsi yonna ateekawo Chinatown eba emanyi kubanga aba mu China ng'amanyi ki ewaabwe amanyi factories zonna kubanga tugamba nti factories zonna eziassembolinga ebintu byonna bye tukozesa kazibe brands zonna factories zaabwe ziri China gwembulya brand yemu nga factory yaabwe eri mu nsi gundi zonna ezo brands ze tulaba ebintu bye tulaba Samsung simanya Apple amasimu ge tukwata mu original ne fake byonna factories ziri China zonna factories ziri China omuchina ffenna we yatukola ki we yatukwatira essaawa y'akakati abasuubuzi akatale kaabwe kagudde nti essaawa y'akakati buli munnayuganda agenda kubadduka mu Chinatown by'anayagala ekintu agenda kubadduka mu Chinatown nti n'ababadde batunda plastics bano boolaba babadde bafunako akasente akatini abaana babadde mu plastics bagenda kuba plastic tebakyasobola mutunda kubanga already Chinatown yakoze eki yabibasembereze bibaleetedde okuva e China n'ebibaleetera nti omuchina aba amanyi factory aba amanyi ki ekigenda okutunda ku market n'akireeta n'akiteeka mu katale k'e Uganda kitegeeza akabbana abaana abannayuganda abadde bakuyetinga emirimu gyabwe ng'agenda n'asuubula ku muchina oba agenda omuntu owabeerawo omuntu atusse konteyina ze n'aziteeka e Uganda n'amusuubulako asobole okufunako amagoba amatiti kitegeeza oyo omwana amuggalidde ekkubo terikyaliwo awo we tuli ze kasana nalabye Chinatown n'eŋŋamba ekiki omuchina bw'amanya nti ayisibwe eti erimu akatale ebintu byaffe bitambula nekugamba neoba okugula lugogo yonna agiteeke mu Chinatown wonna lugogo ajjuzeewo Chinatown ajja kikola ye muchina naye nga Uganda eragawa kitegeeza ba job creators abadde bakoze obulimu bwabwe nga musuubuzi aleeta ebintu e China okwana omulimu oba tokyalina ge mazima akatale baba kasaze kubanga teri kintu Chinatown kyetagenda leeta buli kimu kalube lugoye kakibe kyonna kye wali weegumbye naye nga tolina busobozi bukyetuusako ng'olina kuyita mu muntu ate e Kampala akitunda akikuguliza akikuleetere kitegeeza nti China akatale yakakusembereza kali waka byebyo munnaffe ebigenda mu maaso n'eno mu ggwanga nzikiriza mbi nga nkwerekereza naye nja kuba nga nkoma mu maaso n'amawulire mangi nnyo tovaawo kyembadde neerabiddemu bambi tractor zino eziri mu oluguudo ekoonya omwami makanika musajja wattu abadde agenda kuziika naye tasimaatuse afiiriddewo ku sipooti kitalo nnyo era kitalo ddala katusabe Mukama Katonda mu ekyomula ekirungi tusabire ab'eŋŋanda